tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ensozi za Rwenzori zigwebwako omuzira gwazo era okugwerera kw'omuzira guno kugenda kukosa nnyo embeera y'abatuuze b'omu kitundu awamu n'enfuna ya gavumenti nga kino kivudde ku nkyukakyuka y'obudde mu nsi. Omuzira ogusaanuuka kye kimu ku kiraga ebbugumu eryeyongedde mu nsozi ekiyinza okuleeta ekyeya ewamu n'amataba okuva mu nzizi. Olubugumubugumu lwandisomba omusujja gw'ensiri n'ennawookera w'ensiri mu bitundu mwe zitaali. Amazzi agava ku lusozi agakendedde gatandise okweraliikiriza abalimi awamu n'okutaataaganya amasannyalaze mu kitundu. Guno omuzira bwe gukendeera n'abalambuzi bakendeera kubanga ekisinga okubalinnyisa zino ensozi kwe kulaba guno omuzira. Era gwe guleeta abalinyi b'ensozi okuva e Bule n'Ebweya olwo ne bannansi ne bafuna emirimu egy'okubalambuza. Naye abakugu bateebereza nti oluvannyuma lw'emyaka 2 tewajja kubeerayo yadde ettondo ly'omuzira ku zino ensozi. N'abakyala w'abakonzo Agnes Ethungu naye yakubiriza abantu be okusimba emiti mu kitundu. Naye zino ensozi ezaakazibwako erya Out of Africa olw'omuzira gwazo zivibibwako ebitundu 80 ku 100 eby'omuzira gwazo. Ensozi za Rwenzori ze zimu ku bifo ebisinga ebimera eby'enjawulo era olw'enkyukakyuka y'obudde nabyo byandisaanawo. Omuzira ku nsozi gwaggweerera mu nsi yonna olw'enkyukakyuka y'obudde nga we tulaba omuzira ku nsozi za Rwenzori we gukendedde. Emmanuel Jal yazaalibwa mu mwaka gwa 1980 mu maserengeta ga Sudan. Taata bwe yeegatta ku kibiina ekyali kimanyiddwa nga Sudanese People Liberation Army kyannaku nti maama we yafiira mu lutalo nga wa myaka 7. Kyamunyigiriza nnyo era n'alaba ng'asigadde yekka mu butuufu. Yasalawo okwegatta mu lukunkumuli lw'abaana bamulekwa abaalinga ye n'ayolekera mu Ethiopia asobole okusoma ewamu n'okwerandiza. Ye ne bakadogo banne baakwatibwa ab'eggye lya SPLA. Zino kino z'ebizibu yalino zeetikka ku bibegabega bye. Yalwana n'aba SPLA mu Ethiopia olutalo olwamusukkako ng'ebintu bikaaye. Bw'atyo yasinkana n'omukozi wa British Aid eyali amanyiddwa nga Emma McCain eyamuyamba okutoloka ppaka mu Kenya. Ayagala kufuuka maama we yadde nga mu Kenya yali alina okutobera ddala. Eno gye yazuulira nti yali asobola okubeera raapa oba obutootome. Music ye yali ettaala ye mu kizikiza mu kaseera we yalinga alaba ng'ensi emutadde ku kisenge. Ebimu ku bifuusa eby'ettutumu lwe luno olugero lwe bangi balabe be baakusonyiyizibwa n'ebitongole bingi by'ayagala okuwa. Emma Jala agamba okujjuzaawo kyawulira nga kibulawo mu bulamu bwe kwe kusomesa emirembe okwagalana ewamu n'okuba obumu mu nsi ezirimu amawanga ag'enjawulo nga South Sudan. Olwo lwe lugero lwa Emma Jal okuva mu Sudan. Bannaffe abamanyiddwa nga baselebu bafuusa abasaali mu kutetenkanya n'abafuzi mu nsonga z'ensi zaabwe bavudde ku mirimu gyabwe okuyamba ebitongole ebyannakyewa nga bakuŋŋaanya ssente n'okwenyigira mu by'enkulaakulana. Bannabyabufuzi bakimanyi nti baselebu babakkiririzaamu era kati ensonga nnyingi ze babeeyambisaamu. Omuzannyi wa sinema Ben Affleck yatangaaza olukiiko lwa Amerika ku nsonga za Congo ne munne George Clooney n'amatiza akakiiko k'amawanga amagatte ku by'okwerinda mu Darfur. Naye ekibuuzibwa kiri nti baselebu boogera ku lwani kubanga tebalinga bafuzi abalonzi be bateeka ku nninga bwe boogera eby'ensumatu oba ebitakwatagana ebitongole bibateerayo akabega obutavunaanwa. Kigambibwa nti oluusi baselebu banafuya ensonga ze boogerako era bagatibwa ku zi projekiti zisobole okwogerwako. Mu ngeri y'emu baselebu abamu bakozesa amannya gaabwe okusobola okukulaakulanya ebigendererwa byabwe. Naye baselebu balina abawagizi mu byalo ne mu bibuga n'amaanyi agakuŋŋaanya abantu aba buli kika okuva ku bawagizi abafuzi ne bannaggagga. Kabeere Oprah Winfrey ng'asiga ensimbi mu ssomero oba Bono ng'alwanyisa obwavu obutaliiko kkomo oba Akon ng'ali mu kaweefube oba okulwanyisa enzikiza. Baselebu balina bingi bye basobola okutuukiriza. Okusoma kirabo kya muwendo naye abasomesa babbula. Omusasi waffe Kiyenelzamba katutangaze ku ssoma eririwo. Okimanyi nti olina amaanyi agayamba bannaabo emyaka gy'omu bulamu mwattu okukolaganira awamu n'ow'amagezi obutamanya buviirawo ddala osobola okuyamba enkulaakulana y'ekitundu kyo gw'omuntu kinnoomu bw'ofuuka volontiya. Restless Development kye kimu ku bibiina ebirungi ennyo ebivuddeyo kikolagana ne ba volontiya okulaba nga bakulaakulanya ensi yaffe. Balina puroguramu mu buvanjuba bwa Uganda ne disitulikiti 3 mu Karamoja. Yo mu Mayuge disitulikiti balinayo puroguramu. Buli volontiya abeera ng'omujjaasa alwanyisa ensansana y'akawuka ka mukenenya. Baluubirira okukendeeza nnamba z'abantu abafuna akawuka mu bavubuka n'abakulu mu bitundu bino. Kizuulibwa nti abasinga okukyokozebwa akawuka be batuuze mu bitundu by'abalunnyanja, abavuzi ba booda n'abantu abalina obuvumu ku
ebiri gyabwe. Volunteer Peer Initiative Program eyambye nnyo Mayuge District nti ebitundu 17 ku buli 100 mu bavubuka beeyongedde okukozesa kondomu, ebitundu 37 ku buli 100 beeyongedde okwekebeza n'okumanya ebikwata ku nsonga zaabwe ez'okuzaala. Waliwo puroguramu ez'awamu eziyigiriza abavubuka okwemalirawo ebizibu, okukkakkanya obutabanguko, okukolera mu ttiimu n'amagezi agabaweebwa ag'okwekolera ensimbi. Ebitundu puroguramu zino gye bazikoledde bizzeemu amaanyi era abavubuka bafunyeemu okubeera volontiya ogaba amagezi era n'oyigiriza nga b'osomesa tobasabye ensimbi. Kino kye kijja okusobozesa emiti emito okukula nga gituukiridde era n'obutabulanganyizibwa. Okukolagana ne bavolontiya kikwongera n'emikisa gye egy'okufuna emirimu. Nanti bakuyigiriza obukodyo abagaba emirimu bwe beetaaga mu bakozi ng'okwogera obulungi n'okukolaganira awamu mu ttiimu n'okwongera akaloosa mu mulimu. Okuyigiriza abavubuka obukodyo buno kibayamba okusalawo amakubo amalungi. Fuuka volontiya obasomesa abavubuka mu kitundu kyo, obayamba okukola emikwano mu zinetiwaaka ezo ze zinaabayamba. Awo enkulaakulana yejja okuddirira era n'embeera yaabwe ejja kweyongera okuba obulungi. Amanya yenze GNL Zamba ku lwa NewzBeat. Webale nnyo GNL Zamba ogatutuusaako. Kati goberera ke kaseera ompe ku matuugo kubanga kirabika ng'ebyokulonda byo bisembedde. Buvunaanyizibwa bwo okumanya ebikwata ku kulonda. Weewandise mu nkalala z'abalonzi eyo gy'olondera. Bino byakulangibwa mu bantu okutuusa nga 3 Apuli. Weetegeke obe na buli kyetaagisibwa okulaba ng'olonda. Osobole okuba omu ku balonzi mu mwezi ogwokubiri mu mwaka ogujja. Panga afaayo kubanga olina okufaayo. Kebera omanye w'oyimiridde ku nsonga z'okulonda. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula olindirira amawulire amalala agookya. Sigadde nze Survivor ne Dislike. Gano ge mawulire ku ngoma. Wulira amawulire, tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.